My name is Nachi Breakfast Table. Nafunye nebaza bazadde bange abasomesa nebaza bazadde bange kubanga batusasudde school fees nebaza ne basomesa baffe kubanga batusomesezza bulungi. Nebaza amanya Nzalinda Shifra n'obubonero obuna nebaza basomesa baffe olw'okutusomesa nebaza n'abazadde baffe okusasula school fees nekira nebaza Katonda kubanga yatusobozesa n'atuwa amagezi n'obuwanguzi buno. Amanya gange nze Mbabazi Hailey nafunye mukaaga nebaza Mukama eyansobosezza ozifuna nebazadde bange kubanga school fees bazinonyeza badde ziwera nga Mukama abasobozesa ne bazifuna nebasomesa baffe batusomeseza bulungi n'okubasoma twali tubasumbwa nnyo naye nga badde tebatugamba nga tubagamba tusaa tuyambako wano naye obanga bali kulya mmere ne tubagendako ne tubagamba tusala wano sitegeddeewo naye nga tebalina buzibu tubeebaza nnyo n'essomero laffe tulyebaza nnyo okutwagala n'otugamba tubeere bavumu nnyo okukola obulungi ne director tumwebaza mba tulabiridde nnyo nga tuli mu kisulo. Zawadde Joyce muwanguzi nebaza Mukama kubanga nsobodde okufuna 6 aggregates nebaza basomesa baffe staff yonna bametrons head teacher directors nga bonna mbebaza ne bonna abatuyambeko tuuka ku kino kitutuuseko olunaku lwa leero nebaza n'abazadde baffe olw'okutusasula school fees bonna mbebaza bonna mikono gyaffe abatuyambeko okusoma ebitabo abatukubiriza kuba tebibadde byangu okuzuuka ekyo ne musoma ebitabo kola byonna ne muzuuka ku makya oluusi mba temwagala naye ne nebaza ne bametrons abadde nga batukubiriza okuzuuka ku makya okusoma ebitabo nga ne Katrina nga nafunye isomero aggregates nebaza abasomesa bange abansomeseza obulungi ne bametrons baffe abakoze ekisoboka otuzuukusanga ku makya. Mukama abongere mpulira essanyu lingi nebaza Mukama nebaza abasomesa baffe badirekita buli omu mu kiti kye buli atusabidde. Mukama mulungi tukoze bulungi tufunye obubonero bwaffe bubuno era tusaba abazadde bonna abali eyo lino ly'essomero erisinga muleete abaana bammwe kuli n'essomero ddungi era tufunye obubonero bulungi tukoze first grade ne second grade tetulinaawo third grade. Mukama yeebale nebaza abazadde namwe mwebale kujja. Amange gange nze Nasebye Amina mpulira essanyu lingi nnyo. Omwana wange gwe bayita Sauda Nakirijja yafunye 6 aggregate. Ndi musanyufu nnyo era nebaza abasomesa nti beebale kusomesa abaana wamu n'abakulu b'essomero lino. Beebazizza nnyo beebale nnyo beebalire ddala. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Batwala Geoffrey eyali kirafika w'abaana abana emulaba emabega wange. Ndi musanyufu nnyo olunaku olwaliwo nti abaana basobodde okukola obulungi tufunye first grades ennyingi ennyo nnyo era nebaza ba directors okukolera wamu nange nga class teacher era nenyongera ne nebaza abasomesa betukoze nabo okulanga abaana bafuna first grades ennyingi bwezityo. So essanyu lingi nnyo era nenkubiza n'abaana abali mu ky'omukaaga nti nabo bagenda kukola basobole okufuna ekiriwo olwaleero. N'abazadde batala kutuwa abaana kino kyakuyiga nti muleete abaana bonna gye bali batwegatteko bagenda funamu ekyomugaso mu St. Michael and Thomas Junior School e Kabulengwa. Naye nga tuli basanyufu nnyo ng'abasomesa n'abayizi baffe. Yange nze Serubiri Thomas omu ku badirekita ba St. Michael and Thomas Junior School. Twatuzizza abaana 57 twayisizza abaana baffe bayitidde mu ddala erisooka n'eryokubiri. Tuli basanyufu nnyo ekituyisizza abasomesa baffe balungi ddala basomesa bulungi abazadde baffe nabo balungi. Embeera nnungi nnyo ey'essomero abaana basoma bulungi balya bulungi. So twaniriza abazadde baffe mwenna bonna abali okumpi n'ewala mujje mutwegatteko ku St. Michael and Thomas Junior School. Essomero ddungi nnyo temujja kwejjusa.
Ekyenjawulo kye tulina nga St Michael and Thomas Junior School tufaayo nnyo eri abaana baffe. Ekirala tuwuliriza abazadde baffe tuteesa ebisale byaffe si by'amaanyi nnyo ate n'abazadde tuteesa bujja tobeereeyo n'olengera kalina n'ogamba nti essomero lya bbeeyi nnyo nditidde jangu badirekita tuwuliriza editi kyawuliriza so ekyo kyekyenjawulo kye tulina n'ekirala tusomesa ebintu byonna curriculum tulina sports tulina ebyemikono n'ebirala mukama bawomesa.